enkumbi. Mukaweefube yateekebwawo gavumenti ow'okutumbula obulimi n'obwegassi mu balimi okwetooloola disitulikiti y'e Mityana. Abalimi okwetooloola ebyalo eby'enjawulo mu disitulikiti eno bafunye enkumbi. Enkumbi zino zitongozeddwa mu ggombolola Namungo mu Mityana South ng'omukolo gukoleddwa ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana ng'ali wamu n'olukiiko lwa disitulikiti y'e Mityana kw'ossa n'omubaka wa Paalamenti Henry Kamyamakumbi. Ssentebe wa disitulikiti eno munnamateeka Joseph Luzige yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga olw'enteekateeka eno ey'okugaba ensimbi ng'egenda kuggya abantu mu bwavu. Ono era asabye abatuuze okukozesa omukisa guno balime bagaggawale. Ayagala abantu be muve mu bwavu. Abantu be mukole ki? Era mujjukira abawagira omugagga bwe yajja ku mu Mityana muno yamala obudde bwe ng'abasomesa ngeri yakufa mu bwavu. Tetulina time y'aba haters. Tetulina time y'abatulima mpindi ku migongo. Guno omulembe mulala mukko. Tugenda kubavuga speed. Nze emyaka gino 5 ngenda bavuga speed mbalayirira. Abo bonna abeetegese okunkyawa abankonjera enziro sirina budde bwabwe. Abantu b'e Mityana baagala bintu. Abantu b'e Mityana mwagala nguudo. Mwagala mazzi mayonjo. Mwagala masannyalaze. Mwagala malwaliro, mwagala bijimusa, mwagala mbeera nnungi. Omubaka wa Paalamenti ow'ekitundu kino Henry Kamyamakumbi asabye abantu okwewala entalo naddala ez'ebyobufuzi bakozese omukisa gw'okulima bagaggawale. Ensonga gitwale mu mbuga. Embuga ekitegeere tugenda kulonda LC empya zitwale wa chairman LC amanye ensonga yeekuluma ku kyalo. Muleme kutigomya bannammwe kubalemesa ku kyalo tewali atayagala kubeera ku kiteeti. Fena tubeerako nga tulina ki emirembe. Bino bye tugaba abo munaabanga mwetugumbula ne tugaba enkumbi ne tugaba ensigo ate munaabikola mutya. Tusigale nga twagala na Buluganda. Mu ssentebe njagala kugamba tetwebase byonna by'oyogedde nga bwe twabyogera eri mu bantu be tuli mu kusaka. Abatuuze basinzidde wano ne bategeeza nti waliwo abantu abasusse okubabbako ettaka nga bagamba nti bakola mu gavumenti. N'olw'ensonga eyo tulina okukola. President tajja kutuwa buli kimu. Ate nze neewuunyiza President Museveni. Owulira kubanga nze maze ndi myaka 69 sirabangako ku gavumenti egaba ki nkumbi ne ssente patisimoto zetuwadde. Naye kyemmanyi President ono yaleesa abantu ebyejjo kubanga omwana bulijjo bw'omuwa ate n'agamba njagala nsigo n'okwata n'ogimuwa, njagala nkumbi n'okwata n'ogimuwa, ate ne ssente n'okola ki n'omuwa. Kirabika yaleese mu bantu ebyejjo. Naye ffe twali ku mulembe guli gw'abaamiini botte baani baatukubizanga kukola naye nga okukola naye nga takoze eki akulaga bulazi n'agamba nti kasooli mutunde wano buli kimu kibeereko ebbeeyi. Naye ono akoze eki ate n'atugamba enkumbi atuwadde ensigo Bano era bategeezezza nti ebifo awagabiddwa enkumbi biri wala ne babeera ng'omuntu aguze enkumbi mu dduuka yenkanankana n'oyo agitambulidde. Disitulikiti y'e Mityana yafuna enkumbi omutwalo gumu mu 1,400 okugabibwa mu balimi. Byankwanga Francis, Salt TV, Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.